taata yatuzaala bangiko mu bamaama ab'enjawulo naye olw'okuba nti nze nsembayo obuto bamaama abamu baali bagenda dda awaka waliwo bamaama ebiseera ebyo babiri nga naye bakulu bakadde akati omusika eyaddawo embeera nemulemera ntasobola kuddukanya bintu ebyo amaka obwavu ne buyingira nenva ku ssomero nentuula awaka kati wakyali agamba ku ssomero wavaayo ng'oli mu kibiina ekisooka primary 1 nentuula awaka omu ku bakulu bange ekyewuunyisa ennyo ku bulamu bwange nga bwe wambuuziza nze nazaalibwa bw'omu maama yanzaala omu taata yanzaala omu awaka awo maama bwe yajja nanzaala n'agenda n'awasa omukyalo omulala kakati kankubuulireko muto wange gw'oli muto wange era naawe nyiikira okukola ssente mu Luganda tulina enjogerega nti akakadde akalina amenvu tikabulwa bakayita jjajja omusajja ssente okuva ensi lwe yabaawo olwaleero okutuuka lweriggwawo lwe tutamanyi omuntu atalina ssente taba musajja kwegata aba useless mu nsi naffe tulina enjogera egamba nti kola ssente osirike kakati ebiro ebyo byenkunyumirizaako obulamu bwali bunyuma nnyo mu kyalo eyo tulina mmwe kuno mulina supermarket ffe mu kyalo eyo twalina obutale obwo nga babuyita bwa Mubuulo akatale ka Mubuulo nange simanyina lwaki bakayita ka Mubuulo kuba naye nakulambulira akatale ka Mubuulo ye yakatandika olwaleero lwakomeka olwaleero si lwakusatu lwaleero lwakusatu kakati akatale bwe kakola olwaleero ku lwokusatu olwokusatu olujja tikajja kukola kagendako ewalala naye ng'abantu nga wano kati ekitebi ab'e Kampala bajja wano mu katale ab'e Bunnamwaya bajja wano mu katale n'ab'Entebe abasuubuzi ne bajja wano abantu ne bakuŋŋaanirawo ne bagula ebintu ne bagenda ebyalo nga 8 byonna bikuŋŋaanira awo ddala kaakati mu katale omwo nga mwe tugula ebintu kati ku kiri ky'obadde ogamba omusajja yakwatanga ebipapula ebinene n'ekikalaamu kimaaka n'ajja n'ayimirira mu kati wali n'atandika okuwandiika naye okola budget nedda okuwandiika kati kye tuyita moto era kye mbadde nkugamba nti kola ssente ebirungi biri kunoonya atalina ssente si muntu muwala gwe lwaki wankyawa nga bonna wabandesa kati ogunywa n'abatagunywa nabo baavu so naye omusajja oyo nga bw'ogenda mu katale wadde togenze ggula mu moto ng'ogendako waali n'owulira byayogera ntunuulira abasomesa ab'ennaku zino ng'asomesa Oluganda nga talumanyi n'Oluzungu nga talumanyi Omuganda kyayita kireebereebe eritaliiyo neno taliiyo naye omusajja yakwatanga ekkalaamu maaka bw'ati oyagala mmoto ki omusajja yankyawa n'andekawo tiwandinkyaye ng'ate bonna gwe wabankyaya n'obandekawo oyagala mmoto ki leero kashi enkya bbanja oyagala mmoto oyagala mmoto ki nze nno nnima nnyo naye abajja okwewola mu dduuka lyange tebasasula n'agiwanika mangu nnyo kati gwe ng'omubuulira kiki ky'okola ye n'akuyiiyiza obulungi ennyo era bano abawala abato abanyirira ng'oyo kati ng'okujja n'ayingira mu nnyumba yo mukazi gokko asooka kusoma mmoto ezo wazimbanga ennyumba n'ogula moto n'ogiteeka ate mu oze olwaleero naye jjukira n'enkyo olina okudda weebale nnyo ogenda ng'odda kati ogunywa n'abatagunywa nabo baavu kola ng'omuddu olirya ng'omwami so obulamu bwali bunyuma nnyo era ku mbeera yeeyo ntuula awaka kilaasi emu waliwo mukulu wange omu ow'emitala najja awaka nanonna n'aga nti omwana ono kamutwale ekalunda embuzi olw'ebyokusoma vvu nanzija ewaka wano nantwala ewuwa emitala ng'ebiri taata amaze okufa taata yafa mwaka ki 79 mu lutalo lwa mini taata wange yali musajja mukatuliki
yali musajja muganda era ensonga ezo bbiri ze zaamuse. Waffe mu lutalo lwa Amin lwalimu amawanga omusiraamu ng'asobola okulimirira omukatuliki ne bamutta era abakatuliki baafa nnyo, naye abakatuliki simanyi ate empisa eyo bo lwaki tebagirina, bo lwaki tebawoolera ggwanga, kubanga nze n'omusajja eyawaayo taata ate mwattu twayitangawo ne tulya n'amenvu ewuwe. Kati taata wange baamutta bussi mu lutalo lwa Amin, yalina edduuka mu kibuga ekiddako awo, ne bagenda edduuka ne bali ruutinga, n'ekigambo ruutingi awo bwe kyava. Ne bagenda edduuka ne bali ruutinga, taata wange ne bamutta, ne mukulu wange abaali bava mu dduuka okunona ku bintu baleete awaka baleetere empunzi. Kubanga empunzi ze zitya? Empunzi kati mu Lungereza mmwe be muyitaba. Kati olutalo oluvuga kati abantu bava e Ukraine ne bagenda mu nsi ezeetooloddewo awo ezo ze bayita empunzi. Nga wano mu Uganda bw'olaba si ba foreign refugee. Nga kati bw'olaba wano abantu be bava e Congo ne bayingira e Uganda. Na wano olutalo bwe lwaliwo olwo olwa Amin abantu badduka ne bayita banoonyi ba bubuddamu. Kakati taata bw'atyo ne bamutta, ssente ne ziggwawo awaka, embeera n'eba mbi nnyo, naye nze mukulu wange n'antutta ewuwo okulunda embuzi. Mukulu wange oyo yali wa kisa. Bwe yantuusa aye ate n'anziza mu ssomero. Noddamu okugira ekkalaamu. N'enzirayo ku ssomero n'ensoma. Ekyo nno kyannyamba nnyo mu bulamu, ne mmanya nti nteekwa kusoma okubeera omuntu. N'ensoma. Mukulu wange yanzija mu klaasi emu oyo n'antuusiza ddala mu P7. Olwo nvuddeyo mu ssomero liri eppanvu ennyo, nzize mu lino ery'okumpi mayiro nga 6 n'ekitundu awo 5, n'antuusa mu P7. Naye ewaffe Sembabule obulamu bwenkunyumizaako watuuka nga mu P7 ng'osambye akaggi. Watuuka mu P7 olwo ng'olina emyaka emeka? Kubanga wali twabaze 9-10 ng'okedde kiraasi emu. Kati otuuze mu P7 ng'olina nga mmeka? Natuuka mu P7 ndowooza nga nnyina emyaka 17-18. Kubanga mukulu wange oyo yanjagala nnyo, Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe, George William Mbogga. Yagenda ku ssomero nga ni mu klaasi 6 n'agamba abasomesa nti oyo tiyeeyongerayo mu kibiina, akyali muto addemu. Noddamu n'omwaka, naye wali wasoma okyali, kubanga n'obudde buno mulimu abamala P7 nga balina emyaka 15. Oba wamalira ku 17 ndaba. Kakati awo nenziramu omwaka P6 ne banzizaamu, ne mu P7 semusitoola era ne banzizaamu. Nagenda okukola ekyomusanvu wanga nkakatidde ddala, naye Mukama yambeera olw'okuba ndowooza nasoma ndi mukulu. Natandika okubeera omufuzi ku ssomero nga ndi mu klaasi 5. Klaasi 5 ne batandika okukulonda okukulembera. Ne bannonda ne mbeera house captain. Kati bwe natuuka mu P6. House captain yakulanga biki? House captain kati ab'ennaku zino gwe omukulu house captain bwe tubeera ku masomero eyo aga primaries ago twerondamu houses. Okay. N'ebiseera ebyo byalingawo nembeera bwe natuuka mu P6 ate bwe nava ku house captain nembeera head boy. Head boy yali muntu mukulu nnyo kubanga head boy yasobolanga ogendako mu ofiisi y'headmaster. Head boy yasobolanga okukola parade. Head boy yasobolanga yajja ebirowoozo mu bayizi n'abitwala ku staff. Head boy w'ebiseera ebyo nga n'okusabula oba ngambe okubonereza omuyizi yabanga n'obuyinza, so weewaawo ddala era nali wa mutawaana nnyo okubatuusireetire. Natambulanga bwenti n'abaana, bwe natuukanga wali ne nkyuka bwenti bonna ne mbakwata leeti ne mbagalamiza awo ne mbakuba kibooko. Naye ng'oze nabo bakuba ekiboozi? Nga nze nabo mbakuba ekiboozi. Kakati nno we wavaawo enjogera mmwe gye mulina ennaku zino nti okutambula n'omulangira tekikufuula mulangira. Era nnyina siri nnyo munnabyabufuzi, naye nnyina ekigambo ekisingira ddala okunsanyusa ku mbeera y'ebyobufuzi eriwo ennaku zino: okwebeereramu.
oba olina okwebeereramu gwe kennyini buli kintu kyonna ekikuliko ekiriwo mu bulamu mu nsi muno kitambula ne kiva eri mu bangi ne kijja ku ggwe. Tugenda kukola rayoti ku ssomero naye bwe batandika okutugoba bagenda kutugoba batya? Bajja kutuyita batandika okusunsulamu bagoba abaana 30 ku ssomero buli omu ajja kutambula nga dda waabwe. Timuyinza gendera wammwe mu kibinja. Era bwe kiri kubeera wajja wekka bazadde bo baakuleeta wekka. Weebeereremu y'embeera y'ensi. Weebeereremu tulya tunywa naye bwe tumala okulya wano nga tunywa tuli mu gurupu okugeza nga kati olwaleero bwe ndaba bwe tuyina wava muno ceremonial service tulimu abantu 12. Bwe tutambula ne tuva ne tugenda e Masaka okola holiday tour. Sebo nze njagala nnyo okola holiday tours ezo. Okwewummuzaamu. Ennaku ezo twagenda eri ku olunaku lw'abalungamya olwali e Bugerere. Ne tusula mu kahotero kaali kanyiriro kamala. Yesebo. Tuli ekyenkya kyaffe. Yesebo. Bintu ng'ebyo. Kakati twali omutawaana nti kakati awo twali mu gurupu. Naye bwe tuliva wano ne tutambula ne tugendako nnyumirwa nnyo okugenda okuwummulira mu Eastern Western Fort Portal Kasese eyo ngendayo nnyo ne nkola holidays. Naye bwe mutuukayo nga mulinga 8 bwe mugenda mu woteeri bwe muti okulya bwe bamala nga babaleetera bbiiru nga bagamba gw'olidde 2.5 gw'olidde 1.5 kakati awo gw'oteeka okukwata mu nsawo yo n'osasula yadde mwatumiriza kumu bwe guli weebeereremu bwe bulamu bw'ensi. Kakati awo bwe watuulanga P7 wabanga osambye akaggi. Okusamba akaggi oba okitegeera? Nkitegeera. Tukikozesa nnyo mu ngeri y'ennaku yasamba akaggi ng'olinako ky'oli. Olwo wabanga oyiseewo otya? Ogenda okuva mu bulamu buli obwenfuufu ogendeko mu bulamu obutegeerekeka. Kubanga nga bwe nkugambye mu Ssembabule mwalimu amasomero ga siniya 2 gokka. Mu Ssembabule mwonna ate Ssembabule ebiseera ebyo yali munene nnyo nga tebannasalako lw'emiyaga ntuusi nga tebannaba kusalako Lakaisaidiem nga tebannaba kusalako Olwengo. Kakati amasomero gonna agaliko agategeereka siniya omuntu mwateekwa okujja asomere gaabeeranga Masaka. Wano Masaka ng'olina ova eri ddala kubanga wavanga eri ng'olinnye emmotoka wasobolanga okwambala ku saati enyirira ng'eyo gy'olimu wasobolanga era ne bakubuuza nti osomera nti nsomera Kitovu Masaka. Ekitovu ddaliro ekitovu somero n'eddwaliro liri kumpi. Kubanga Ekitovu mpulirayo nnyo naye mmanyi eddwaliro osinga kumanya ddwaliro Kitovu mulungi nnyo Kitovu munene nnyo era Kitovu yatunda Masaka omutima gwa Masaka gwonna guli awo kubanga Masaka diocese gy'owulira eri Kitovu. Bishop atuula Kitovu. Waliwo St. Henry's College Kitovu, waliwo Nursing Hospital Masaka Kitovu, waliwo St. Joseph Technical School Kitovu. Aye Kitovu atudde ku kibuga Nnyendo bw'ova mu Nnyendo n'olyokodde e Masaka. Kakati wabanga oteekwa okuva mu ttale ojje mu kibuga. Ekibuga kye kirimu ebirungi byonna.